ndeese mawulire malungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugakubireko mu ngalo. Abamu mwagategedde, abalala temunaba kugategeera. Mawulire amalungi gendeese nti abantu beeyongedde okujjumbira okukeera ku Solot Media okuleeta contribution gye baba basobodde. Tubakubireko mu ngalo. Naye amawulire ate agasingako obulungi gendeese nti twasobodde okwogera n'abakulembeze ba Signet abakulira omukutu ogwo gwe tulaba ku Free to Air, ne bakkiriza okutuzaako nembawaako ze mwabadde mwakampa, ne bakkiriza otuzaako, era akawungeezi kajjo abantu engeri gye batajjaawo TV bagirekawo nebeerawo ng'etangaala butangaazi. Bameka abagirabye ng'ekuguddeko wanika omukono gwe bagenza okugirangawo ezeeko. Amiina, tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. So twebaza aba Signet okutukkiriza n'okutukkiririzaamu. Nababuulidde ne bagamba nammwe mubeerako mwalabye nga tukola ki? Twekolamu omulimu, twekunga. We are mobilizing ourselves to clear the debt. So kindly put us back on air. Abantu basasule, baweeyo sente, bakuŋŋanye basonde nga basobola n'okubaako kye balabako. Nga tweyanziza mukwano atuwaddeyo $5,000. Mbadde nsaba omusumba muziteeke mu bbaasa, amannya ge n'essimu bigendeko, nzitwale nzigatte ku ze baleeta abakeera ku Solot. Atuwadde $5,000, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bane tukubire Mukama engalo ez'amaanyi, tujja zisasula. Naye twagala kwebaza aba Signet, kiba kitongole kya gavumenti ekyatukkiririzaamu nti nga bwe tusonda kaba tuzeeko tulabe nga bwe tusonda. Bassebo ne bannyabo tetutwala that for granted, tubeebaze, tubasabire, ate tusonde kubanga eppeesa be balirina. Basobola okuddamu ne bajjako be tuba twalimbye nti tunaagenda maaso n'ozisondanga. So naye mbeebaza era nze nasuze bulungi. Essanyu lyange liri ku muntu okubanga enjiri emutuuseeko. Free to Air mukutu gwa bwereere olw'okubanga abantu baba bazaayo abaana bakola biki, oluusi bava ku TV ez'okusasulira ne bagenda ku Free to Air. So twabadde tuli highly affected okubanga esaliddwako. Wabaawo sente ze tulina okusasula okubanga tubeerako buli mwezi. Mwe temusasula erudde eyo, naye ate ffe erudde eno tusasula. Noono mwannyinaze atuleeteddeyo $1,000 ezigwa mu nswaza envubo 10 atuleetedde $18,000 n'akanaana akataddemu. Omanyi n'ababanja nabo baba batandise okubanja, nabo oyinza okulina nga bagatukubanja 18,775. Kale noono naye aleese akereringa omusumba oli gwe mbadde ntumye okuwandiika oli noono amuwandiike. Genda muziteeke mu bbaasa. So bw'obanga ozze mulankyawa gw'osobola ozireeta mulankyawa. Bw'obanga otoze mulankyawa ku Solot 12 ez'okumakya mba ntuuse, zireete ku Solot. Ku Solot nkeera 12 nenzigalawo ssaawa 4 ne neeteekerateekera saaviisi ya lankyawa, nenzijja mu lankyawa, nenzirayo ku Solot ku ssaawa 9. Ssaawa 9 mba maze okweteekateeka, nenzirayo ku Solot. Awo ne tulabagana ku Solot okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Mba saagala osusse 12. Mba saagala osusse 12 ez'akawungeezi. Naalongo azimpadde wenda muŋoona oyo n'omwami we buli ekibaawo be basooka okuteekamu akantu. So mbadde sikwencouraginga kujja ng'osusiza 12 ez'olweggulo olw'ensonga security. Ewaffe e Masaka gye nzaalibwa bagamba nti atambula emisana bakola ki? Atambula emisana bamugaanira. Weewaawo n'omubi asobola okutambula emisana
naye ate bwe buziba omubi bwe tumuwa akaaganya abajja tukola bubi. So twebaza Katonda tolunaku nasimatuka amasasi nasigaza biwundu naye gavumenti tegayalangamu n'akamu n'akatono etukuuma kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Gavumenti etukuuma ku church, etukuuma mu kkubo, etukuuma ewaka, bembeera ku ofiisi abajjayo obukuumi mu bulaba, naye ate sitwagala ate tutandika okuba nga ffe tweteeka ku risiki. So bw'oba tosobodde keera 12 paka ssaawa nye ez'okumakya okuleeta contribution yo, nkusabira omukisa ku Salt, then jangu ku 9 okukoma ku 12 kubanga obudde buba bukyali bwa misana. Bw'olaba zigenda mu 12 kitundu emu tojja ate awo wakirikeera obafuna akaaganya ozireete ku Salt, ozireete ku church oba ku Salt. Awuliriza kati era ng'oli musanyufu ng'ogamba Musumba weebale nnyo sinze ekisooka Katonda. Ekyokubiri ekitongole kino ekya gavumenti ekya Sigineti ekyakkiriza kituzeeko tusasulire mpola mpola nakyo tukyebaliza Katonda. Kati nze gw'osembyayo okwebaza. Naye mu ngeri eyo njagala kwebaza abawaddeyo nga temuli ku free to air, nga gw'oyagaliza bw'agaliza, gw'oli ku DSTV, gw'oli ku Azaamu, gw'oli ku Zuuku, gw'oli ku Star Times, oli ku Kisowaani, naye n'ogamba nedda tukwasaganyizamu buli nnyumba ebeeremu eddoboozi. So twongeremu kati amaanyi baatukkiriza okugira nga tulaba nga betusasula ebbanja. Osobola okukozesa 07660 7 emirundi 3 8 emirundi 3 oweereze contribution yo. 07660 7 emirundi 3 8 emirundi 3 oweereze contribution. 0760 777 oba oli mu kibuga oba oli mu kyalo oba oli ku free to air oba toli ku free to air oba olina rediyo yokka tolina TV, yambako kino nakyo tukivuunuke. Osobola okukozesa 0760 777 nga bwe ŋŋambye, ate osobola okukozesa 0708 000003. Osobola okukozesa 0708 000003. 070 8 0 emirundi 5 esembyayo 3. 070 0 emirundi 5 esembyayo 3. Bw'oba oyagadde kukozesa MTN Momo, merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Ate merchant code yaffe ku Airtel Money, merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 19 55. Azirese ku Kanani okola kyattendo. Akeera ku Salt obajja olw'eggulo nga tuvuddeyo mulanchawa okola kyattendo. Aziweereza ku simu yonna gy'oli akatono kazira mu liiso. Mukama akikubalire akutuweere omukisa. Neyanziza nnyo neyanzeege okumpa akaseera kano ne mumpuliriza. Wiiki ejja tutandika ekisiibo kya Julaayi. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.